celebrity track Helen Cruz nyonge kutegeza onako olwalero ekintu kiyanjawulo muko mu program fetuliko this time round jukire mega kawo twafuna grenade najjako mu studio naye tetwasobola kumanya bulungi bimukwatako bulungi ekyakitulese ko onako premieringa video na premieringa Nkuloga nagenda naye onako olwalero katugezeeko okumanya akatono ku grenade who's grenade. I think mwena mutegedde musinze nnyo mutegera kulimba right Nkuloga ebadde hit nene nnyo muvubuka yambala bulungi bwomutunulira ali ayina ekifaananyi kyo bwoba wakamulaba bwoti omulabirawo nga muyimbi oba oyinza okugamba oba no design oba fashionista oba naye ng'okyoyinza okumanya nga wakamulaba bwoti omanyirawo nti ono omwana ali mu entertainment industry bamuta grenade gwe tulina olunaku olwalero atugezeeko mu tracking around atubuulire olugendo lwe n'engeri gyazzeemu music industry fe abamu bamulabye obulabi out of a blue n'omulaba bulabi n'oga wow ono omwana amuta grenade yo stay the blood kitya akayimba saawa zino buli omu koyinza omugamba n'omugamba nti nyimbiramu ke kayimba Nkuloga afazali Nkuloga nze Nkuloga no baby tongana Nkuloga yes boss grenade oyina verse joyimba mu lulima ogamba edogo lye nina buli omu lyasinga okwagala edogo lye nina lya mutuuza ai yeah ninga edirisa musuuza ai okay yeah man so grenade tutandike mu bumpimpi grenade yani grenade ye muyimbi omuto omuyimbi respecting abantu omuyimbi ayagala support y'abana Uganda omuyimbi hustling okuva day one omuyimbi man omuyimbi ayagala support y'abana Uganda ne bantu bonna balaba grenade akuliddewa grenade akulidde ku street grenade akulidde mu bantu stegera grenade taguze na mama na tata nze bantu bankuzizza abantu bensanze obusanzi mama aliwa stegera mama jali eri antonde ya umode like awumodde jali ewaka like jali tata jali era naye jali okay sorry for that tukyusaamu ko style katono nnyo yeah so grenade obadde otugamba grenade musajja hasolinze nnyo musitegeera kubanga ndi mwana muto nga nefatira biki naye nga nva lya ntonda awo yeah ni mwana we lya ntonda awo okay yeah amanya amatuufu gwani amanya amatuufu nze Ndugwa Deus omwana w'Olugave okay yeah man so grenade osomyeko era kyensobodde primary osomerawa wasomerawa nasomera lya ntonde eyo era naye nabivaamu mangu sitegeera naye nga nsobola okwenyonnyolako buli kimu nkisobola secondary wagezaako ogituukamu saagigendamu mbeera teyali mbeera ya school fees oba wawulira nga teyali mbeera ya school fees bulalu bwa kito sitegeera naye siwa omwana yenna aliyo simu advice kuva mu ssomero nengera naddamu ne setting ng'omuntu nemanya kyenjagala nendaba kyeneetaaga ositegeera era siri wabi era neyigiriza nkyasoma software nsoma nesomesa ng'omuntu yeah so embeera ebeera etya eyokuva ewaka wava otya ewaka then okujja this side in town Kamiliyoni oyo yajja okuyimba erya ntonde kati wajja okuyimba erya ntonde manyize nayimbanga nnyo ennyimba z'abo baggayi nga kale nze muvubuka alinga omujagujagu ku kyalo naye nga sirina muvubuka ndi mwana muto sitegeera nga nyimba z'abo baggayi kati nafuna omukisa ne banjagala lwe bajja sitegeera nga nze nesiba Kamili bagala naye soyimba ennyimba zammwe sitegeera kati Kamili nembeera awo kale around them biki bakirize biki naye Kamili n'amaana agamba ayagala obumyu ositegeera nagayagala obumyu kati awo nafunira chance basembera ku cause ositegeera kati nemba nenoonya obumyu nembukola kinembuleeta ne Kamili teyansasula ositegeera nebeera awo ndi awo naye nga Kamili agenda kunsasula agira oli awo nina kusasula ositegeera nange nembeera awo nga mpoye nekiringa awo nenyumirwa nenkola erinnya ku kyala ate munayayogeddeko ne Kamiliyoni biki ositegeera Yantonde yeah yantonde kati Kamili oba yeerabira omanyi ekyo kyali
kyali simanyi naye nga leka yayerabira n'agenda nga takoze ekita nasudde naye nga alina okumpi walaga we yalina show okumpi ngenda obuuza ne baŋŋamba ali awo okumpi balina show okumpi so ne tugendawo okumpi awo ositegeera kati bwe twagendawo okumpi awo twatambulawo na butambuzi okuva Ntonde mpaka wabayitawo kyotero Kyazanga Kyazanga mutuuka ekyazanga twatambuza bigere jjukira tusetala tubaguddeko nga bekamiri manyi kyoba okola bro pale obusente koleki teme tudde waga kati kamiri agenda bawa batabani bange ngira mukola ki musala tusala era kamiri show olwaggumanya ebintu bya show kavuyo kabakanji yatula butozi mmotoka nakola ki kati batula mmotoka n'agenda ffe twajjira ne tumunoonyaawo nga nkulu ya bwase nenze neŋŋamba waaye ngenda wa kamiri kunona ki sente zange kyalo gye tudda waliyo emigga emiyitirivu tetusobola kuddayo emigga egiri eyo kati ekyali wange naŋŋamba nze nzizeeyo nemugaa kale isoke bwe yalaba mbuukidde ekimotoka ky'ebidongo nagamba waaye ondeka olwabuukira kyani ekimotoka ky'ebidongo ekya kamiri kuba balina okupanga ebidongo baddewa esakala nze nenkibuukira kati bwe nkibuukira kijja mpewo yatufuuyira waggulu awo taata tujja e Kampala tutuukire Katwawo bwe tutuukire e Katwawo oba abasajja b'ebidongo waliwo omusajja omu ku bo n'atuyamba bambi n'atusuzaako for like 2 months 1 month 2 months atubeera naye atukozesa naye nze bwe nalaba nze kyali kyandeeta nga sikuba biki sikulongoosa najja kunoonya kamiri kumpasi ntandika onoonya kamiriyoni noonya kamiri kati bandagirira netambula mpaka Segguko veekatwe mpaka Segguko ntambuza bigere ntuuka Segguko awo tuba twakatuuka bwe tuti ku gate twamalawo essaawa ngeeza ku gate ya kamiri kati omukulu ajja mu BMW ayambadde vesta kubye nga siteera bw'omanyi sita tusanga ku mulyango atwekanga muga papa tutuuse wano agamwaze mutya biki nayingira ne baggalawo gate mwaze mutya mu busungu oba just nga oyimanyi sita tayagala mwemanyiza omanyira sita sitegeera atubuuza mwaze mutya teyatuwa chance muddamu ayingire mmotoka neyingire gate ne baggalawo tubeera awo natuweereza kajambo nagenda neyeebaka naye akale netugende tubeera awo mpaka ndowooza ssaawa nga 4 ez'ekiro nga mwaze meka twajja ssaawa zaali mu 7 ez'okumakya kati tubeera awo ssaawa ziwera 4 ez'ekiro tutambula twatuuka e Katwe sasa ndowooza oba zaali ssaawa nga mmeka tutambuza bigere jjukira ositegeera twatuuka ndowooza ssaawa nga twatambulirayo ssaawa ndowooza nga 3 kutuuka e Katwe tuuka e Katwe tuwumula ositegeera kati nze saapowa the next day era naddayo nzekka bwogwo nalinamu olwasaawo nengulayo ebigaatigaati awo nengula ebintu byenguza awo neŋŋenda nembeera nga ndyako mpolampola era yungwe era obimanyi ndi kito ne bwe ndi ekigaati nga ntambulira togenda kukola ki tona kyogenda kuŋŋamba sitegeera kati tuuka ewa kamiriyoni awo kamiri era actually namusangira akomawo waka sitegeera namusanga akomawo waka era he did the same thing sitegeera era nayingira nagenda napowa sitegeera namunga akale sebo libo olwo manye era etondo z'ekito era embeera z'ekito sitegeera so okuva olwo sadda wa kamiriyoni bambi sitegeera sadda wa kamiriyoni nakolima bukolimi neŋŋenda byange maize kuva dda nnamu entondo sitegeera kuva dda nze nina engeri gye nekkiririzaamu nti bwonkola kino tulisanga atakulabye kyeweerabamu omulekanga bw'ali man so that's me kuva nga ndi muto so ove wa kamiriyoni oluddawa nve wa kamiriyoni ntambula nzire
nzira ekatwe mpowa kati bwe mmala bwe ekatwe mbeerawo onooza omwezi nga gumwera kitegeera bintama kitegeera nzira ku bbala mbeera ku street for 2 years ndi ku street awo paka enkadde awo nga wenjiza naye mukama yannyamba bankadde nga oweeyiyo otya otunda amazzi biscuit sina byentunde byesabikola nze nakeeranga nezijja omukazi w'emmere mugawe wayi nkuyambe ki ompe ekyo okulya kitegeera nga mbeera awo ku bbala ne banyamba omukazi nangamba nyambako kino biki yena gwe nsanze ne muyamba ne kyemuyambye nenkola ki ejjukira abaana bakuswita abasinga tebagala kukola ki tebagala bo bagala bintu bya kibuli kitegeera naye nze nakola ekyo nga nzija neganya ojja na kibuli njala kunyamba njala ennuma etegeza n'okubeera ekatolo ng'oyingira street awo ekatwe nali mbeera wa muntu niwe omuntu neneekyanga nenvaawo nojja ku bbala kitegedde nzija ku bbala kati hatosaso ya bbala netandika ne kati ze neemanyiiza ekyo kujja nenyambako bantu ne bampayo ekyokulya nensimuulirako nompa ekyokulya nkozesa ebintu nompa ekyokulya kitegeera kyova mukama yanyamba sanywako kunjaga sawa kitegeera kyekyo kineebaza mukama kyokka kubanga sinangana kozesa ebiragalagala ebyo osanga nosandibadde wano kati mbeera ku street okwo ntuuka kati nga bwe tuzungazunga ekirongo olaba otwo tukubuze ngwa kwa Munisia awo awo kwa Munisia nabeerawo endowooza awo kwa Munisia street ezo nabeerawo ndowooza emyaka ng'ena kitegeera paka we nakolayo akayimba awo obulamu bwange butandika okukyuka. Ani akuwasendeza akayimba? Guy bamuyita hype man. DJ? MC. Yeah, nakola akayimba. Omutuukirira oti omugamba nti mwana olaba aweka mwokyaawo bayitawo ku C&C aweka mwokyaawo nerabidde erinnya lyawo manyi Salwa Nyumbi Fonzo. Awo nasobola okukolera akayimba kedda kanenda niko kuyimba yimba mu buvulu bubalabala amuzija n'ennyimba ku kabaala nga abantu banfuwayo ekyetaanu kalolamba nga bwe bwakyuka. So okola akayimba yepumanya akuwa akayimba okola akayimba kyolo wali bakayita ndi muto wali bakayita ndi muto kanaku akayimba kanaku ze ni mutamanyo kuyimba mundeke nyimbe nze ni mutaline swaga kayimba kadda ana kayimba akatuntu walai nzato olamanga olide mweno version tusana tukaddemu okaddemu ko mutamanyo kuyimba mundeke nyimbe nze ni mutaline swaga mundeke mbimbe katolo verse mwali mu verse Enaku verse zali za Enaku zonna era omanyi nali njiya kuba omala okuyimba akayimba kakuteekawa kayimba ukankyusa nnyo obulamu bwange nga bufunayo obusente obugula ku ngoye nga mbeera fresh mu ngenda muni bakufuwafuwayo nazije katwawo ne nazijaawo okupaka enkadde neneyiwa ku mazzi kinga naina omukazi awo nali naabira nepepetako nga nenzira kusutiza Amnesia awo kitegeera abantu abasinga bantegerera kwa Amnesia kozo street kitegeera nagenda nga nzuule amabalabala awo nga nzija ku street awo nga nsabasabayo ne bampayo ekyokulya biki nagenda afuna emikwano awo nga girlfriend toyina anali kito nga kweyiya bweyiya ebiseera ebyennyimbi wasangira mu Benoni ebiseera binasangira mu Benoni otune mu bbiri emeka Benoni namusanga Questions yajadde 2013 2014 awo wenasangira Benoni Swangs wagenda ku Swangs hype man yantwala ku Swangs ngayagala bansigning after kubona kuba ku show ya Questions nafuna chance ne kubayo nayimba mwa pamu freestyle hype man yakukiririzamu kuvadda yansikirizamu bambi kati akutwala ku Swangs awo tu ne bankozesa yalinga interview akakantu akafulume nga ndi mu studio yalinga interview kulaba ninawo ki stegeera bwe nagenda mu studio n'ennyimba bye nayimba awo ne banga atujja baddira tebatuddira mpaka kati saawa zino babagamba ku Swangs tujja baddira naye tebatuddira until now. Yeah, man. Kati awo ogenda okulaakula. Nda nkulaakula naye nga nze nesiba ku kintu kimu kuyimba kuba nali njala. Omanyi kwe kujja okujjayo. Yeah, kubona. Okay. So, omalo okuba akayimba kaako obulamu butambula butya?
obulamu butandika okukyuka kitegeera ozaka kayimba akalala kati nva malanta hype nzide wabasajja babayita musajja bamuyita Eddie kitegeera ntandika okubeera ne guy bamuyita Eddie Kasawuli Makaka Niko kitegeera sajja bali bakwata video kitegeera kadi nene nga mpambana n'enkola y'akayimba actually bankola n'akayimba diggers them love me diggers them abakamanyi bakambe bafani banga bali deep bakamanyi so boyito when natandika actually when nakola olulima lwa them love me bolamba nga natandika okukyuka yeah okay so tukula olina akayimba ke wasoko yimba bakayita akayimba ke wasoko yimba so akayimba ngoze ku show ngojeko kano ke bakola ne fiki olina waka kayimba che alwa akalala them love me akayimba ke wayima ne fiki bwava kayimba ke wayima ne fiki kayimba kyakadako sasage kati nonze nali manyi sasage yasooka usalawadi usalawadi yasooka okay so muhaso yonna how do you meet fake filmmaker okola oluyimba ro fake filmmaker namumanya way back yeah fake filmmaker namumanya way back ne nga mwena mucha hasolinga fake ngakola mu wino kitegeera nga nze ndi mulenzi wa kujja live awo tubeera okujja live biki kale zinatuka nafuka muntu abayimbi kitegeera nga soko kunsanga ne gandi wa firebase nosanga nga muyimbi aliwa ogwempana ndi kito kitegeera so nze nafuka mwana w'abayimbi kitegeera nga nzija ngoizo kunsanga ne big eye lero actually big eye yantoni maneri nya grenade big eye yakutomera nya grenade yali mpitanga nnyo ngawo street ya abantu nabone batayikodda okumpita grenade kitegeera so soka gwali wayitani nenga mukusoka naye neita Mozdem naye fiki yali chali wange way back kitegeera so mukola akayimbo salawadi tukola akayimbo salawadi botwa kola akayimbo salawadi nikakola bulungi ne mu video boy wange te yali busy ndoza actually era wembadde nzija bangamba nti mwakola oluyimba nga lulungi n'ogamba fika alabikeko mu video naye omusajja teyalabika omusajja yali busy so you understanding ekirungi ye yali willing okunyamba so ebyaddaka usabimanya naye kama yaleta mu mbeera simanyi kintu kyonna kyagenda maaso naye ze kyemmanyi fika yali willing okunyamba ne timu ye shout out to fika maker naye nga chali kyakabi yeah okay so ovao oleta akayimba nsasage bachali baloba nsasage ka when you step out a road in sasage oleta nsasage bafala baloba nsasage ani wandike nyimba zo I get help nenange me as myself I'm a writer so kwewandikira nenga bwemani nawe wenetaaga help funa omuntu nanyambako okay so tumaliza nsasage tukola replace me olowooza inawe ya John Black okuteeka John Black kuno oluyimba kinawe kyakussa kyobamanya kyankolera nnyo yeah okay yali opportunity yamanyi how do you link up with John Black akyemmanyi yali Jeff Chiwa yasinga okuzanyawo party awo kitegeera ye kuba John Black yafuka chali wange yeah yafuka chali wange naye ku replace me Jeff yasinga okumusikiriza ennyo kitegeera Jeff yamugamba kale Jeff yasinga okikwasaganya yeah okay so tuma replace me mukusoka tulaba replace me nga ali mu John nziru mukusoka namulaba video shoot nga John Black featuring Grenade so shibajja mwatya era kyali kitenso likimu kibaako okulowooza kitegeeze ndalaba nga kijja kunkolera kuba Jeff yakingamba nenda nga kijja kunkolera kuba nali noonya wempitirawo bantu kummanya kitegeera yeah so Shiba era yateekawo nazannyamu kubeera ekirooto kya buli muyimbi esaawa zino okukolako na Shiba abayimbi abasinga obungi kati nze mba nafuna opportunity naye so agizanyisa yeah okay so no tumala awo tuleeta massive hit
Massive hit eno tutambule mpola mpola. Tulaba ojja ne massive hit. Nkuloga abasinga buli omu yeebuuza ekintu kimu. Why Nkuloga? Nkuloga kyava kuki? Concept mwagijjawa. So ko tubuliremu. Nkuloga lulimba Roni yalonsindikira ndozo mwezi nga mulamba. Sitegeera nga sirufaako. Kati onama olusindikira Jeff nangamba gwe wandigeze n'okola oluyimba olwo genda ko mu studio leero. Nengenda mu studio ntuuka mu studio tuluzanyiramu awo nteekamu bwe nateekamu nange na writing ambe na watinga waganjagala nakeyagala, all those are my parts which nepandikamu ne Ron nawandika zikaina nateekamu butono nateekamu simple words stegera. Ron producer? Yeah, Ron producer. He's a very good writer banange. Wakabi nnyo. Yeah, yo guy yampa massive hit. Okay. Nkuloga. So lufuluma okola video waliwo video yasooka ofuluma challenge y'abaana abato gye twasooka okulaba. Nasooka ne mpamanamu awo challenge eyo ka dance video ako nekafuluma awo nekakubaamu awo segera ne mani tupamana video netugikola. Onolimba Nkuloga lukutuusizaawa? Wano wendi wondabe essaawa zino. Yeah, kuba man ebadde hustle bro. Nga nkuzizaayo Mabega omaze okuba hit ofuuse star abaana bakutegedde anaddala age group gy'oyagala ey'abavubuka bamaze okutegeera oddayo waka walyozeeyo wake wa maama? Of course man. Of course. Siva yeyo mama alaba mutabani we star kati anytime like mama wange buli lwanda bakaba n'amaziga buli lwayogerako naye kusima akaba n'amaziga. Sure. Because like nze na virgin she couldn't believe it. Stegera kyali kizibu kyakukkiriza nti is a grenade right now. Nze ndugwa omwana gwe yali alabako anakyekito. Yeah. Okay. Gwe omuvubuka atulaba essaawa zino tugezaako kuwamenyera mu life ya Grenade. Oyinza okuba olina ky'osobola oyigamu bingi nnyo by'osobola okuyiga mu story ye. Grenade is a proud dad. Like a very proud dad. Okitegeera omu ku bavubuka abato abalina abaana nenga sikwekwekerera nti oba alabi basere queen yekweke no. So Grenade, tell us a simple story briefly. How do you meet up with your girlfriend and how do you get a kid? Na meeting a girlfriend wange ebyokusaaga. Actually in a relationship gye nalimu awo. Stegera. Ngomaze okuva kati ku street wali eri. Aibe byadda bino byakati kuba na meeting a girlfriend wange last year. Yeah. Kwa mwana wange kati ali 9 months. Stegera. Meeting a girlfriend wange ngam Stemayidavo stegera. Nemuzanyazanyamu awo. Tuzanya bye twazanya. Oba yono gwe wayimbyeko omwana w'omulodi. Ono limba. Though oyo muwala namu meeting nga abasaaga ne bambi n'abeera kuba abeera London namu meeting netuzanya bye twazanya netugwa mulava obiki lavi ekito stegera nafuna olubuto nazaala bazadde be tebakuli bubi. She went back n'angamba Grenade, are you ready for this? Should we do it? Oh, I'm pregnant. Nemugamba, yeah, I'm ready. Nengera nkankana namanyi tasobola stegera nganzira mu buzi just nebo yakikola nendaba omwana wange I cried nengamba wow, is this maze nange nenzaala y'omuntu n'entonda y'omuntu nagamba wow. I was so happy nakaaba like kale kyali so big for me, like kyali too much for me stegera naye mukama nanyamba netuzaala yakana obiki stegera mwana nawulira essanyu kyali unbelievable to my side. Mwana bamuyitani? Jaden yani Ndugwa. Daniel Jaden Ndugwa. Okay. Are you still with your girlfriend? Mukyeyagala? Mama mwana wange era ajja kubawo ebbanga lyonna. Yeah. Okay. Gumbuka kugamba njagala obere ng'oyiga nti sometimes in life olina okukwata ebintu emu n'obyetikka ng'omusajja. Grenade ku myaka emito yayimirirawo n'agamba mwana tuchukole kiba kibe. Anyway, Grenade, abaana bakulaba nnyo obeera very smart. Oli muvubu oli omu ku abavubuka trending naye ng'oli very smart. Ani akwambaza?
bamuyita Brian. Brian Ajje Brian jangu joyimirire wano. Mulezi wange bamuyita Brian yasinga okunyambako mu ngoye zange. Don yeah, my boys bano. Okay, grenade agenda tugenda kuddira grenade Brian. Ogamba otya? Sigamba muganda wange. We bali kwambaza musajja n'anyuma. Omulimu ngukolera ddala muganda wange. Grenade muntu kikaaki? Grenade muntu si mubi. Muganda waffe omuntu ayagaliza. Ye muntu ayagala okupromotinga buli omu. Ye muntu ayagaliza munno okulaakulana. Era kyovula ffe tumuliko tumbadde naye since day one. Instagram okosa manya ki abaana baagala obbambazaawo? Instagram nkozesa Kimuli Brian Eric. Okay. Okay. Ate katunyumyeko nono omusajja omulala gwe batulagiridde naye w'amaanyi nnyo ku ttiimu ya Grenade taata. Ogamba otya? Ndi so mugamba muti. Understand. Amanya bakuyitaani? Amanya bampita Don Official X. Wangi taata? Don Official X. Oli muyimbi? Siri muyimbi. Abaana nga bajja kwegomba nnyo basire Queen. Era bye balina okukola era. Okola mulimu ki wa Grenade kiki omukwasaganyizaako? Ndi nga supervisor. Mama kwasaganya embeera yonna. Nkuloga agenza okujja nga wooli oba ozze nga Nkuloga awe? Nga wali wendi. Mwe bali nnyo. Okay, katudde wa Grenade ate kati. Grenade. Akaviiri akani akakwata mutaata? Bamuyita Franka. Awo tetugenda vaawo tetugenda kyuka. That's my personal. Ekyo bafani bange balina kwekanga bwekanzi. Kitegeera bangenda kyuka basigenda kyuka mubeera awo mwina kutwala kyendeeta. How do you meet Jeff Chiwa? Jeff Chiwa mo meetings. The meeting actually good life way back. Sure. Yeah man, naye nga era obimanyi kavimbo biki. Jeff mumanyi tebamunyumiza. It was so hard for me to okusemberera Jeff Chiwa oyo. Bimanyi era byaliwo ne Jeff TNS ku ne good life kitegeera. Kati Jeff tasokola ne Jeff last year. Actually guno omwaka gwennyini kola ne Jeff naye nga yatandika okufuka kyali wange last year kitegeera. Ne guno omwaka Jeff agambye Jeff kuba yalaba nga na good music naye nga nekimbulamu just majabi biki byonna biki bya sima jana just to be advised was no pambanira nze pambana kitegeera sipowa like nga bwe nkugambe kuva mu hustle kuva mu kyalo biki kitegeera like I believe in myself. So kati yakukkiriza official oli mu team no sleep? Yeah. Officially Jeff's artist. Okay. Yeah, so akwagala akusaba ani ayina gena mu team no sleep? Of course, no muntu akusemberera wa team no sleep. You can get me. Okay. Yeah. Biri byofunye ngo oli mu team no sleep? Ebirungi byenfunye nga ndi mu team no sleep. Meetings abantu kala abantu dalina ba meeting ada naye nga mfunye some respect because of Jeff Chiwa. Obulamu bwange bukyuse nnyo ku Jeff Chiwa. Bintu bingi byenfunye ku Jeff Chiwa kitegeera kuba oyo very respected kitegeera mu music wa Uganda. So buli omuntu yenna kyanguwa nnyo nze kinya kuba ndaba abantu abasinga obungi be meeting no bwo mugamba Jeff Chiwa yanguwa kitegeera niyo naye badde chance for me nenga mukama yanyamba nganza abantu bennyini abali benetaga okunyamba bankuzizza like bandabye nga nkola kinga nkula like they've seen my hustle kitegeera so yeah. Ku fame gyofunye ne tutumu ku fame obali twandise tutumu lyofunye mu bavubuka osobodde otyo okwekontrolinga abawala obutakutwala nnyo kujja ku mulamwa? First of all I do respect myself kitegeera kubanga muvubuka yenna gy'oli eyo muvubuka yenna atulaba aba mu muli muwala ekisooka ddala olina okusooka kwewa respect as you nomanya how worthy you are kitegeera kati nze kyemmanyi I'm something kuba nsooka nendaba gye nvudde kitegeera I respect people a lot mpanya abantu respect kitegeera kati nze kizibu nnyo omuwala kumala okunvuga speed kizibu nnyo naye ng'omuwala asobola okujja nga alabye agiddemu naye n'abala nga afuuse kyali wange ate nga alina kyanyambye so yeah man that's me.
So you know oluyimba olupya lwetugenda okubaatula ku wano ku video show baluyita olimba. Abakirako abadde tannalabika nze yankubirawo yankuba eri tonnalabuka. Yeah man. Nina story yono mwana. Damu ekigambo kimu olimba. Nina story yono mwana. Olimba. Ono teyazalibwa yatondwa. Olimba. She from the top to the bottom. Ono tagambikako tatukikako. Ate si mwana wa mulodi. Olimba. Etakulira mpaka mu balodi. Ono muwala, oh my god. Yes boss. Okay, a grenade. Oyina kali akayimba akalala. Before ka wa releasing bifunga tuna releasing kanu neshamike bakaita bati tudde ku olimba mpulira bebyo mpulira bebyo yogera nange mpulira bebyo. Yeah man. Okay, ani awandika akayimba Dr. Brain ati kanu ketugenda okukola bambi kano bamuyita final wange. Yeah man. Acton Records zao Musanga. Final. Yeah man. Okay. So anyway, you guy ambereddewo nnyo bambi. Final. Yeah. Career yange. Okay. Yeah. Okay. Anyway, as we are concluding the show, your last words and remarks eri abavubuka nga Grenade. Bafani bange mwena kyembagamba mbagala nnyo era mweyongere okumpagira. Bagalanya, I love you. Okay. Alan Cruz, Mr. Handsome, Celebrity Track Program Fetuliko alongside Mama 19. Ekinu kyonna kyonna ndowooza okitegedde bulungi nnyo. Grenade Official bwatu bakutegeezeza obulamu bwo obutegedde. Tebadde bwangu naye atasobodde okubanga ate apambana mu bulamu luno n'abumalako. Genda ku Facebook page noonyaako Alan Cruz, Mr. Handsome ojja kumufuna bulungi nnyo. Instagram Official Alan Cruz, ate ku Twitter at Mr. Handsome ojja kumufuna bulungi nnyo. Then ate genda ku Facebook otunoonyeeko Celebrity Track, like our page, Instagram Official Alan Cruz, official Instagram tuli Celebrity Track ojja kuba nawo tufuna bulungi nnyo buli kyoyagala na buli goyagala okuba nga tumukuleetera tujja kuba tumukuleetera this time round tuzze nga tuli serious nnyo engwala tuzirinze. Guys, musibe bulungi mwera Devotion Camera. Thank you very much brother. Subscribe. Have a good day. Celebrity Track. Subscribe.